So olunaku lw'eggulo nga 8 December abayeekera aba HTS mu ggwanga erya Syria bawambye gavumenti ya Bashar al-Assad abadde omukulembeze w'eggwanga lya Syria ng'eno ebadde monarch system of government nga ya nsikirano ofuna bulungi. So basobodde okuba nga bamenyawo ekyo ekyokuba nga nsikirano era abantu abamu mu ggwanga bali mu kujaganya ne mu mawanga amalala abantu abaali badduka regime ya Bashar al-Assad nga baddukira mu mawanga amalala Turkey, Syria, Turkey, Paris, US bali mu kujaganya mawanga all around the world ofuna bulungi ekintu kyekimu n'abagamba ekiringa ekyabaawo. Naye video gy'olabaawo ye video ekulaga nga bayingira mu presidential palace oba mu lubiri mwabadde ng'abeera Bashar al-Assad nga balulumbye balusazeeko. Ogenda kulaba abantu basanyufu abatwala obutebe babutwala abakola buli omu yeekwatira kyasobola okukwatamu agende asobole okuba nga alaba engeri oba bakitereka for memories oba bakola bagenda ku bitundu oba bagenda kukola batya, naye nga eggwanga bwe lityo bwe lifaanana nti abantu kati they are still so excited ofuna bulungi. So tugenda kuba tulaba zino video nga wezifuluma nga wezijja video nyingi tugenda kulaba what is actually really going on ofuna bulungi. Saawa zino abana bayeekera bagamba nti bagenda kuleka prime minister prime minister eyasigadde akwasaganye kye bayita transition of government asobole okuba nga bakyusa gavumenti bagibakwasa mu mitendera emituufu nga Bashar al-Assad bwe yalese nga alagidde nga tannaba kubanga adduka kubanga nga agenda mu kibuga mu ggwanga erya Russia. So yembeera actually bwe yabaddewo nga bawamba olubiri tugenda kuba tulaba embeera endala ezabaddewo n'embeera ennyingi nnyo ezibadde mu bibuga ebyenjawulo nga bajjayo ebino ziportrait oba ebibumbe ebyaba Assad. Tujjukire nti taata wa Assad yafuga nkowe n'afuga bonna bazze bafuga. So bazze nga bazimbira ebibumbe mu bibuga ebyenjawulo kati n'abantu bye babadde basookerako nga tebannatuuka ku muntu basookera ku kibumbe. So byolaba nga basika bayuza bakola ky'abantu bakuba endulu bakuba emizira. Bino embeera twagirabako mu Libya kati katufe katulinde tulabe wajje kiggwera ofuna bulungi. Let us wait and see what will happen all after. Yes, government bagiwambye naye kiki ekiddako kiki kye bazzaako.